kati Gashumba ekimubonyabonya yajja mu PLU n'atakkiriza nti talina kyaleese on table ate yaleeta ki oyo big fish yatya alina constituency emuvubye nga talina maanyi yeyevuba muleke kukozesa abantu anti labayo MP bwajja kuteba agamba ndeese constituency mwakwata ekifo ogutundutundu gwamba ne mugumuwa oyo ate Gashumba Muganda ate gundi kamyu anti Buganda region Muganda Balamu bwagenze Mengo okugula esaati za Ssaabasajja Kabaka agenze ne Gashumba ati nkulaga nti Balamu agenda atya Mengo bwe yagenda n'ababoda abangi ojjukira nga ageze okugula t-shirt yagenda nabo nange tugende maaso dunia kakati Uncle Frank Gashumba kyataategeera nti PLU yeeyina bannyiniyo ekisinga obukulu mu PLU abagikwatibwako genomoza abayita ki bataata be their relatives kibiina kya family batoyota kya family ekyo olina okusooka okukikizisa family affair bali bakutte spasiyo yange ne bagaa temina nno gye mugitwala ne balowooza nsaaga bali bamanyi osaaga ko kali even big people pass on this road. Oh. Who are you? Mbagamba now you know who I am. Keko ka video ke nakula bango ojira. Nenkubira esimu nega wae chichi. Byagenda okugwa nga ate bali bakama baabwe abenatete bampise nga nambudde ne traffic embeera gyeri. Ne Uganda ndo. Bali mukwano gwange mu traffic awo atwanatete bamuyita Sunday. Yannambuza. Ate obusiru we baakola bategeera ne bawamba essimu yange. Oh. Mbagamba mpe essimu yange. Enkube okubirani. Mbe omanyi byagamba. This man. What did he? Kati awulwajinziriza. No. Musajja ababuza nemwe ba police. Kati yo wali okoze eki? Wali okoze eki? Tuva gundi zaffe ofisi zaffe ez'ebyettaka. Bali bazookyezza ez'ebukalasa. Luweero. Balumba ne bazoocha. Kati nga honorable minister alina okugendayo ne police team yonna kitegeera tunoonyereze. Actually ayali atwala police ebiseera ebyo mu ekyo ekitundu mukwano gwange nnyo afande tumala okutuula mu meeting ya security n'aba police ne minister olukuŋŋaana luggwa nze nina omuze spasiyo yange yesembayo ku convoy yesembayo ebeera mu ddabo bwe ovuga oli mu ddabo nga ez'abanene zikabangaliza esooka oyitawo nga kasipasiyo kankajja kava olwo bakuvuba agali bo balowooza nti sipasiyo yange teri mu convoy kwe kunnyimiriza nenyimirira nemugaa afande how are you? I'm on duty. Which duty? Ng'olugezigezi lwabwe abapoliisi obutasasulwa bulungi. Nemugaa any problem? Why are you moving on the convoy? Who are you? Nemugaa I'm a technocrat in this country, a senior government official. Ndoza yalowooza ndi muni wanjaga. Yali takwawula na banyu banjaga. Saddamu kwogera nze manyi kasita explaining ebitibwa byange n'obizalawa ate nziramu okwogera. Wakola otya? Mba nzigyayo essimu yange mbeeko benkubira omanyi nze ayita okolesi ne kanzijjako essimu kigiwe kali kasiru ne banga baali bakajja mu Northern Uganda nga tekamanyi bakulu ne kanzijjako essimu yange kayise banne baako nga bana namugamba ekisooka tugenda kunkwata. That's one. Two, sipasiyo yange nera nayo terina gyeraga. That's two. Sipasiyo kali kamotoka muziri mu convoy.
yalowooza kamyu. Yalowooza mbu bwe bano abeeteeka mu convoy kwalabye Spasio naye bamanyiira. Nga ye obwongo bwe tebumuloosa nti Spasio genosale yali agingulidde. Bwe nagenda eggulu. Era ne ngimutuuzaamu ne luli nabadde wa genosale eggulu. Kwayampa genero yampa obukadde ki? Dadi yamuwa 3 nze nampa obukadde bwali 8 9 nye nengula emmotoka. Kyamubuukako enviri ku mutwe nga ndese Spasio ate ya 3 yali ya 2. Wakuwa kyenda wagula ya 2. 2. Accountability. Namuga general. Nkwebaza nnyo okungulira emmotoka. Yali amanyi oba naguze haliya. Oba nga Spasio. So traffic akwata akamotoka. Yes, akamotoka akakwata. Nzija esimu nkubire bakamabe tayagala. Ndoza ngaloza ndi mwangu. Ate omukube nali ntambudde nabo. Actually, ye yasoka yakubira minister. Minister Mayanja. Yenga bagenze bo. Bonga bagenze. Tebamanyi kirima bega. Nti oyo mukungu munne mukungu waffe tukolana. Mukungu munaffe. Apolisi anga but the boy is atuvumye. Honorable Namgak, I'm solo on his behalf. Can you imagine our minister apologizing for era nagana? Ngera chances ambibozi. Otyo? Nenzija yesimu. Nenkuba maje. Yes sir. Nenzija nayagala mulago obuyinza. Nakuba amasimu nga 8 ne mu State House nenkuba. Omwogezi wa president. Mukwano gwange nnyo Kirunda. Ategeze president amanda custody. Under custody? Under arrest. Aziz Muzukulu. Naye mutuvuze kasibiri Junior. Uganda ine ebyana n'abaana. Junior mutuvuze mu kasibiri. Benasemba yokubira yali mwami Tamale. Oyo yayogera ebyobuwemu. Mirundi yamuwemula bwomuzi. Uganda eno. Namugagwe musirikale gwe gankubuulire. Sifa ababagana okusoma ewamu. Ne bantane Spasio yange. Bandi yao ngabe aba traffic bana abe natete bampita musirikale bamita mwami Sande very good man ne tunyumyamu ne bandaga n'engeri ebipapula traffic gyekola biki actually I found out nti bakola omulimo gw'amaanyi so the police officer we are now friends with him. Okay. Kafe tubera ku mirimo jagwa kate jo nabadde ne honorable minister Babalanda. Mwabadewa? Wabadde MPJ eyo, wabadde omubi w'ettaka yabadde akozesa erinnya lya honorable minister Babalanda mu kubba ettaka. Ngago babatuuze nga babadde nga 10 actually. Banna. Ne tugendayo honorable Mayanja, honorable minister for presidency Babalanda. Omwami ono tumukwata ssebo. Mwamukute? Mukwate ne Madam Fiona. Senior Fiona chi Nyamtoro bamita Balunda Fiona yes senior advisor wa president on special duties Mwamukute yakola mwagala nnyo bambi so mwami twamukutte olw'okukozesa ng'erinnya lya minister Babalanda okubba amataka ate kati trend y'amaanyi yabadde agoba kyalo Kiramba mwagenze ne mumugobako omusajja so omusajja twamukutte nga yeeyambisa erinnya lya State House bannange buli gye tugenze mu mataka beeyambisa amannya ga State House. Lwaki State House gye bayitamu okunyagulula amataka? Ennaku zino tulina ekizibu mu State House nti n'abakozi ba State House tebalina cards. Emmotoka za State House zeeyambisibwa mu kubba amataka. Omuntu n'ajja mu mmotoka ya State House ng'apangisizza mpangise abantu tebalooza nti ava mu State House. Njagala nnyo bakyeyamaani b'ebyalo ba RDC omuntu abalage kaadi ye oba yaki ya State House. Mama Babalanda ayina essimu gye yasomye etali yakusasulira. Ogirina? Bw'osobola okuba essimu eyo ngyerabiddeyo ku akatabo kaye kali mu mmotoka ne mukyala Fiona Balunda naye essimu eyo osobola omukubira
omukubirako ne weebuuza nti omuntu ono ngambye nti mukozi wa State House atugoba ku ttaka ddala kituufu wa State House. Yes, information y'abantu bagyetaaga. Kubanga tulabye nnyo State House ng'ekozesebwa emirundi mingi naye ng'ate abagamba nti ba State House si ba State House. Okitegeera abantu babeere n'ennamba ezo bategeere omuntu ajja ku kyalo n'agoba abantu ng'abantu tebalina ngeri gye baprovinga nti next time ojja kujja n'ennamba eyo osobola okuba maka gobwa president direct nga tosasulidde nga si yakusasula ya bwerere obeerako neya time wa 10 era esigala yake ya 10 kwa mama Mire Babaland agisomedde abantu. Ekyokubiri abantu bakozesanga amagye dda ekigenzo kikendeera okubba amataka nga muyina enkayana ku ttaka. President yagamba mu directives ze yatuwa tewaliiwo muntu n'ogu alina kuyiwa magye kebe private company ku ttaka eririko enkayana. Poliisi erina oddikuuma. Ekyokubiri buli ayagala okudeployinga private company mu kitundu asooka wa RDC. Otegeera gy'alina okusooka. Naye katwesanze osanga private company bagirese ku ttaka eririko ki enkayana. Luli twali ehoyima aba private company begezaamu n'okuba minisita amasasi. Minisita Honorable Mayanja nga tugenza okulambula ettaka ehoyima. Baba Mayanja oba afuna otulo simanyi. Ettaka lyo ye docket esinga okubeera. Baba Museveni. Naye Honorable Minister Mayanja akoze nnyo abeera nnyo mu mukono kiri kitya nalabye mukono chachi mugoba chachi ku ttaka. Minisita yagamba chachi eve ku ttaka. Chachi egamba ebaddewo chachi y'abakatoliki si abakatoliki y'abaprotestant. Lwaki mugoba chachi ku ttaka? Ekisooka obukulu mu directive ministers yawe mukono teyagambako nti bookya ebintu by'abantu. Chachi eyina omukyala omukadde gwe yajjako ekibanja nannyini ttaka no yalina ekibanja omukyala nga beeriranye ne chachi. Chachi ettaka n'erikola ki n'eritwala omanyi omukyala yasembeza chachi. Yes, obubbi bw'ettaka ennaku zino omuntu asooka kuba neyibawo. Aba tebakyabba mataka mbw azze buzzi n'akola ki asooka kuba neyibawo then n'atandika okwongezaayo boundaries nga n'eriyo mwalikola kyali kitye mukono kati emukono chachi weyaliwo naye neeyingira mu ttaka ly'omukyala omukadde n'eryongerako kulyayo. So Honorable Minister olwajja n'agamba chachi bweba tesobola kwa chachi already tesobola gimenya yazimbibwa naye omukyala bamukompensating. Chachi kyeyagaana. Actually they were very resistant people kubanga chachi ziyina eno shirudi abantu bakibayite chachi zikola ebikolobero. Bw'oyogera ku chachi ketugambe abakatuliki nga abakatuliki bavayo olumbi obukatuliki naye tulina understanding nti mu bubbi bw'ettaka n'amachachi gano nago gabba amataka ebyaddala. Olumu abanaddiini bano abakulira amachachi ago chachi of Uganda eyinza okuba nnungi nga yo n'obubbi bw'ettaka emukono tebumanyi naye bano abatwala amachachi ago babwana mukulu be bakola emivuyo ki gino. Netubagamba bannange mujje mu office ya minister ensonga zino omukadde alina obukakafu nti ttaka liri. Of course omukadde alina obukakafu kubanga amazeewo ebbanga. Ow'ekibanja yeetaaga ekintu kimu oyinawo ennyumba oyinawo amalaalo banneiba basobola okugamba nti obaddewo ebbanga bweriti. Okitegeera tosobola kusanga mukadde wa myaka 5 nga ennyumba ye yaliwo amalaalo ge weegali ayinako olusuku lwe lwabadde alimirako. Chachi mpya ku mukadde ono chachi eyinza okuba simpya naye eno gye yeeyongeza yo siwaayo. Okitegeera kati ekiriwo kya openinga boundaries tulabe gw'okomawa nawano okomawa ne wabaawo abantu abakozesa abatwalira amateeka mu ngalo because minister bwa directinga ebiragiro abiwa akulira security committee ya RDC abiteekese mu nkola. Okitegeera kati waliwo abantu abatwalira amateeka mu ngalo ne balumba fence ya chachi ne balumba ebintu bya chachi ne bakuba fence yaayo. Waliwo n'omukyala era omulala era awe mukono balumba faamu ye ne bali ente ne batta embuzi ne bokya n'amamotoka ago abiri era ono ye mulala oyo omukyala ayawukana ku chachi. Kakati bwe twakitegera DPC yankubira n'angamba junior minister we yabadde waliwo abatwalidde amateeka mu ngalo ne mugaba bakwate kwaffe tetwagambyeko batwalidde bantu bateeka mu ngalo. Ekitegeera kati ne tugamba General Sokera mwebaza nnyo. In fact abantu abakoze nnyo president bayina bambi
appreciating mu byettaka kati ab'ebibanja beebaka ku tulo asooka General Lusoko anti corruption omwami oyo yayambye abantu bangi and by the way abantu abalina ebizibu General Lusoko muntu mulungi nnyo because akakiiko ke kanoonyereza akakiiko ke bambi kali authentic kayambye abantu okubiri Dr. Honorable Sam Mayanja because Dr. Munamateeka aina doctorate mateeka yetu inacho mulimba okusatu yono RDC we wakiso ataba RDC bonna oyo omukyala naye bambi ne omulaba nnyaafaayo nnyo nono Balunda Fiona oyo yali mu State House bambi omukyala oyo naye akoze waliwo no Shafiko we Nansana yali mu nopo oyo RDC ne ba RDC abalala bangi nera waliwo ba RDC abasiwuse pisa ate ne begatta n'ababbi b'amataka abo nabo we bali so kati emukono mwamaliriza mutya kati emukono kye twakoze abantu abakwatibwa abamenya ekikomera kya church n'abayokya abalumba famu y'omukadde oli gwe twali naye bakwatibwa era General Lusoko abayina bajja kuyirira bye bakola kati minisita yali ayagala omukadde bamuddize ettaka lye oba kyekyaliwo ekitu minisita ye kye yali agamba church etule n'omukadde omukadde bamuddize eki ettaka lye okitegeera omukadde bamukole ki bamuddize ettaka lye nenga mu mateeka nga RDC yayambako process etuleme kutwalira amateeka ki mu ngalo so ye kiyala so bwe kitwe kyabadde bwe kyali tugende mu bintu bya Gashumba ebintu bya Gashumba storage ensonga za Frank Gashumba nazirabye Frank Gashumba yali ku program ya Balamu oba radio ya minister Balamu Balugahale eno radio 4 na bamukambwe nnyo kuki eri ebitongole by'okwerinda ng'agamba nti tebikoze kimala okukakkanya obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu Kampala nga Balamu yamuwa empewo yabyogera ku radio ya minister Balamu okuli abantu okulumbibwa mu bivvulu ne bakubibwa gangs zeyongedde mu kibuga abantu babakuba waliwo n'omwami gwe bakuba omugere neyamukubye bamukutte emigole gisusse obubbi bususse okuba amamotoka pavers ku express highway kweyongedde okulumba abantu maka gaabwe ekitegeera so Gashumba ye violence gyali ayagala okukondeminga naye mu kwogera kwe yategeeza nti ab'ebyokwerinda batwala ebyokwerinda bwe baba balemeddwa balizayininge ng'ategeeza baani kati bw'amala okubyogera ebyo wano ku radio 4 ne tukoma awo kyatubuukako enviiri ku mutwe nga Gashumba takomyawo ategeeze ku kibanja kye ng'akozeyo kamini yagenda oba ku Twitter oba ku Facebook kamini press conference nedda ateekayo ka post ng'agamba nti abakulira ebitongole by'okwerinda abatasobola kukakkanya bumenyi bw'amateeka buno balekulire wansi n'ateekayo ekifaananyi kya mukama we Jenemuke ne Frank Byakagaba oba ye mwami Byakagaba ono gwe bakalonda kati bw'ateekayo posti yali attackive yali alumba abakulira security agencies naye teyamenya mannya yateeka mu linnya bonna yabatwala akulira CMI akulira ISA akulira CDF akulira Marines bonna nabagamba badde wansi balizayininge we baba tebasobola kukakkanya bumenyi bw'amateeka kaakati wasira ateeka ekifaananyi kya mukama Jenemuke ekintu ekitaasanyusa PLU era tuba tuli awo akulira akakiiko k'empisa mu PLU Honorable Mawanda n'awandiikira Frank Gasumba n'amugamba Gasumba osusse woyina okukoma ebirala byonna bye wayogedde twandibigumidde naye okwata otya ekifaananyi kya mukama waffe pulezidenti w'ekkumi addako gwe tutembeeta atalina kabi n'omuteekako positi bweto wabadde ogenderera ki kaakati tukuyisa enkeera tebaamuwa na nnaku kunaaba mu maaso oba kunaaba mubiri enkeera ku lwokubiri n'essaawa ne bazimuwa tukwetaaga mu kakiiko ka PLU akakwatisa empisa jjukira Gashumba alina ekifo mu PLU ye mukulu mu Buganda region ye mubede yatwala Buganda region era atuulira ddala ku lukiiko olw'okuntikko olukiiko luno olw'okuntikko luliko Andrew Mwenda kuliko mukoddomi wa president omu ku batwala ebyamateeka era nga y'omu ku bapatanazi ba Law Firm
ezimu ku singo obunene mu ggwanga Uganda ke andike Kiryowa and Kalugire keke mwami Edwin Kalugire naye atuulako kuliko abasajja nga bakabanda ntiyazo ku lukiiko olwo kuliko chairman Toyota n'abalala bangi executive committee muyita ne Frank Gashumba ajje mu disciplinary tebamuyita kunwamu cyayi bamugamba encha mukakwatisa empisa Gashumba tonaba na maaso waffe tebitambula waffe gwane Gashumba olina okubaako wookoma ebbaluwa weemala okujja twali tusuubira omwami Frank Gashumba engeri gyali nti mukungu mu kibiina ateekewo ekyokulabirako kubaawo oba mu kibiina oba olina okugoberera luluzi zaakyo buli kibiina muno ekirina bwe kitambula ffenna muno bakama baffe batuyita ne batugaa wange wano wakoze bubi terezaamu wano abaddamu atya Gashumba yakeera ku makya ku TVM ng'alina eyamukyazeewa ku Radio 4 era ye yamukyaziza ku TVM gye sitajja kwogera linnya baana eno nayo TV bongereze kweri emboozi Gashumba ate n'atabuka n'atandika okugamba ani ayina okugamba w'enkoma era n'atiisatiisa nagamba nti nze Gashumba Frank omuvandimwe mwaba PLU bwe muba muntiisatiisa nga mumbulira ebyokwogera nsajja mu PLU kunteeka mu keegi nabagamba mwasoma kimwe bye twagwa mwaba tubulira wawe tukoze ensobi ne we tukoze obulungi mwe baani abuuza bakama be baani bamuyise mu kakiiko disciplinary committee okumanya Gashumba teyakomaawo yatabuka kati yalina bigambo biwoomu eri baamuyita ng'era ababuuza bamuyitanga baani n'abuuza n'okubuuza PLU kibiina kya security ye yagamba ba security chief PLU kibiina kya security teyakomaawo n'akwata pen n'olupapula naye oluzungu si lulwe waliwo yali muwandiikira n'akwata pen n'olupapula Frank Gashumba n'agendera ku kibanja kye n'awandiika ng'addamu PLU ng'abagamba kyate mu bye yaddamu yabuuza mumpita yasooka statement yasooka lwakuba ekiwandiiko sikina naye nkyabijjukiraga nti mwokumpita kindaze obutampa kitiibwa kwe muyina gyendi omuntu omuyita gye mu kakiiko k'empisa ate anti ye Gashumba gamba tebamuwadde kitiibwa mbu tebande muyitidde mu bantu kubanga ensonga za PLU mbu si zakabalaza ye yazitadde mu bantu yazitadde mu kakati nange era kyenneewunyiza mbu ye naye yamala ziteeka mu bantu mu bbaluwa ye ng'abuuza PLU kibiina kya byabufuzi mbu ye mu njogera ye teyasinga olingayo out omuntu n'omu kati kimwewuunyisa okuba nti ate PLU ye muyita n'agamba ye yandisuubidde ebitongole ebyandimisa yandibadde poliisi ewa Saidi mwami Magamba agitwala oba ebitongole ebyokwerinda etali PLU mu statement yefundikirira eyankutteko Sakozi nemmanya nti wano wetulaga tugenda kufa yagambye mbu mu lukuŋŋaana olw'e Masaka nga General Muhoozi akyali e Masaka eriyo minisita yabba omuceere n'ennyama nga tebamuyitanga awo nemmanya awo nemmanya nti Sakozi olutalo lutandise luno we baali e Masaka waliwo yabba omuceere n'ennyama Gashumba yagaye nti minisita yabba omuceere n'ennyama nga temwamuyita yamwogedde erinnya teyamwogedde erinnya naye era baminisita ba PLU si bangi minisita bbaati omuceere kubanga kati natandise balistinga baminisita ba PLU ndaba omubbi ayinza kuba ani awo ayinza okubba omuceere in fact Gashumba akozesa oluzi oluga petty thieves abebbisabisa obutonotono era n'amaliriza nga agamba nti tajja kujja yaganya ogendayo kati bino nga bigenda mu maaso Balamu Balugahale minisita n'abiyingiramu n'ayita Frank Gashumba ne bakola ka video tupuliikinga obumu Gashumba yalabise nga munyiivu yasazeewo okutwala ebigambo bya Balamu nti olutalo aluvuddemu era n'ayogera ku linnya lya chairman Toyota nti y'omu ku baamukubira chairman Toyota gwe yayogedde General Muhoozi amuyita taata kakati ebizibu bya Frank Gashumba oba mu PLU bitandika Gashumba ayingira atya PLU
kwati tulina okuziza abantu tufaananyi tutuuse tutya wano. Gashumba ono yali muwagizi wa Besigye mu kusooka, yayagalako Besigye era Gashumba yavumako gavumenti n'afuuka activist, omulwanirizi w'ensonga, omulwanirizi w'eddembe, akoze sisimu ka Uganda, n'agendako ne wa Bobi Wine mu kalulu akawedde. Piero yo olwajja era nayo n'agyegattako nga FDC ebadde ki? Nga FDC takyatambula bulungi, naye Piero yo Gashumba ono balabika tebamwesiga bulungi. Bamwesiga bulungi. Why? Because akyusakyusa nnyo ebibiina. Era Gashumba okujja mu Piero yo, nze ngaali munda mu Piero yo, bangi tebakiraba bulungi, tebakyagala ye ng'omuntu tebamulinaako buzibu, naye tebamwesiga. Frank, kaakati Piero yo bw'etandika tubeera n'ebiwayi bingi. Twalina ekiwayi kya Balamu, twalina ekyabaganda ba President Uncle Toyota, twalina eky'abasodo, nga byonna bikola omulimo gwe gumu. Kati ne wabaawo obutakwatagana mu ntandikwa mu bibiina bino. Okitegeera? Nga bw'ojja nga Balamu yakuyise, abeeri tebakulaba bulungi. Era ng'olaba Kiriiki mu Kiriiki, twalinanga Kiriikisi mu Piero y'omwo abantu ze bataategeera. Kakati ndowooza General MK n'abatuuza bonna ne imaginga byonna baheadizi ba bino, kubanga twalina Revolutionary Army ekulemberwa muganda wa President Uncle Nzeire. Nzeire naye yalina eggaali yalina eyiye Revolutionary ngeveyo West kwa yakulira NRM West. Balamu nga naye alina eyiye eno. Uncle Toyota nga naye kitegera. They imagined we have now what we call PLU, one movement. Kakati bano bonna Balamu ba Uncle Toyota era balinayo abagoberezi baabwe mabega. Uncle Bebe yali ku ya Toyota. Uncle Bebe yali ku ya Uncle Toyota. Uncle Bebe kwe yali. Kakati nga balina okwemaaginga bakole central executive emu. Bano Balamu babadde nabo abagoberezi be abali eno bibiina byali bingi nnyo. They imagined. They had now ne bakola central executive ki emu. Bw'omala okukola emu, that's why the Gashumbas abali ku layini ya Balamu. That's how they found themselves getting these seats. After emerging, having the central committee, bichi, ne bakola ki Gashumba wajira buno. Neze ndowooza obutakkaanya buno, obwa who is who, bwasigalawo mu PLU. Nga bamaze okwemaginga ne bakola position ezo. Kati ewa General Muhoozi tulina abamutuukako direct. Oyinza okubeera ng'oli member wa executive committee naye nga ate General tomulaba. Kyokka ogenda okulaba ebifaananyi nga basatu bo babadde bamulabi. Ate nga gonoonya munoonya. Ate gwe ng'okola ki? Noonya munoonya. Nti ne mu committee zaabwe a few people see the general. Other than you got committee yonna ekole ki? Bwe bagenda ne basikana President M7, I think last year, okufuna bino byonna byolaba ezo nongosereza ze bakola, because my dad was supposed to go. Dad we yali ku gali yange. Nkodezaayo. Ku birthday ya General MK mu State House era bayitako batono. Ku birthday. Kwatatange bamuyita. Mu zino ez'olukale twali mwaluwa bayita buli omu. Wanentebe twayita mu cricket oval. Naye mu State House nga His Excellency Kagamaze bayita ko batono. Bonna tebakola ki? Tebabayita. Ekyo nakyo ne kinyiiza abamu. Okay. Mkifuna kati. Ferwaki bayitako bali. Fenga tebatuyita. Kati weragenda okusisinkana president, I think it was last year. PLU yokuteesa ne president engeri gye bagenda okutambulamu. Because waliwo amaloboozi mwena alemu agaali gasitusaga abalwanyi nga General Tafire. Nga bo bagamba nti General MK tannatuuka kukwata buki. Ngajjukira. Era General Tafire yagobako n'olukuŋŋaana lwa MK Mitooma yeewa.
Nagati lujja nalabako ne kabana nti azo ng'akyogerako. Nagati wano temujja ddukubawo. Piero yolo kuba nti bampisa ne bagawanga omusajja atugobye mu kitundu kye. Tumuleke size fire. Oshegera. Yeah. Era General Tafire y'omu kwaba wali ye amaloboozi ag'abalwanyi abeekwese mu General Tafire. Oshegera bonga tebasobola kufaayo direct. Tafire yayogera. Ye yaboogerera manyi General Tafire ye bwayogera. Era bamuwuliriza. Tafire. Kati doza president bwe yagenda okulaba n'asooka agambako n'abayita aba Piero. Ne mu meeting ya State House eyo era laba abaaliyo. Aba Piero yu. Aba Piero yu. Abamu tebabatwala. N'ate nga batuula ku nkiiko ezoki ez'amaanyi. Nze tatange yali mwogezi wa Buganda era tebaamuyita. Yajjira ku gaali yani tatawo. I remember Gashumba calling him. Gashumba yamukubira. Yakubirako my dad. Tiwaye tugenda. Ate yagenda. Gashumba nete yagenda. Anti bali bebuza. Gashumba akuba ewammwe. Amugamba waye kiri kiti bakuyise. Bwe bakuyise tebampisa naye bakuyise tebakoze eki. Okay. Awo busibu nabone bu kagamba kati nkubuulira ebintu gye biva. Ebintu gye biva. Kakati enteekateeka za Jenemoke bino byolaba kuteekerateekera. Era abamu be baba ne ssente. Omanyi okutuula ewantu nga toyina mani ng'oyina kulinda gundi aleete nakyo kibi. Kati Gashumba ekimubonyaabonya yajja mu Piero yu n'atakkiriza nti talina kyaleese on table. Ate yaleeta ki? Oyo big fish. Yatya alina constituency emuvubye nga talina maanyi. Yeyevuba. Muleke kukozesa abantu ati labayo MP bwajja kuteba agamba ndeese constituency. Mwakwata ekifo gutundutundu gwamba ne mugumuwa. Oyo ate Gashumba Muganda. Ate gundi kamyu. Anti Buganda region Muganda. Balamu bwagenze Mengo okugula essaati za Ssaabasajja Kabaka agenze ne Gashumba. Ati nkulaga nti Balamu agenda atya Mengo. Bwe yagenda n'ababoda abangi ojjukira nga ageze okugula t-shirts. Yagenda nabo. Nange. Tugende maaso Junior. Kakati Uncle Frank Gashumba kyataategeera nti Piero yeeyina bannyiniyo. Ekisinga obukulu mu Piero abagikwatibwako General Muhoozi abayita ki? Bataata be their relatives. Kibiina kya family. Batoyota. Kya family. Ekyo olina okusooka okukigezisa family affair. Junior ku kisaawe ekya Hamu bwe nzijjawo nali nyenze ku kisaawe kya mukulu wange Hamu. Yes. Akuuma gate nangaana okuyingira. Akuuma gate oyo nange yanzalawako. Otegera? Nanzalawira ddala. Yes. Nangamba Junior yanga atamanyi. Era takkirizibwa ye bamuwadde order sikiriza kyo. Nange yakinga. Ne mugamba nze Hamu Hamisi Kigundu ndi muganda we. So w'omu kibuga. Teyakwanjulwa yoba. So w'omu kibuga wabula ow'omusaayi. Naye olw'okuba nti okola mulimo gwo kamukubire. Ate tabyagala. Otegeera? Nenkubira baba Yasimu. Tabyagala asikali. Nemugamba baba ndi wano baganya okuyingira ekisaawe. Baba Yasimu nga jangu eno mu office. Kati mba nyenda. Actually omusirikale abakuma baba Hamu ye yajja nampita. Nagamba omusirikale muzee omuntu ono omulabye mu marking face ye bano wano waabwe. Tebaza kugulawo kisaawe. Okay. Wano waabwe nzize waka. Okay. Kati bambi atobambi omusirikale ate neyeetonda nti badde sikumanyi. Segera nemuganda edda kiri oko badde okola mulimo gwo. Next time the best way of doing security you ask. Yes. Kwanga ojja kutyoboola abantu abajjidde ku appointment. Asking tekibaamu buzibu. Go to the office, ask them waliwo omuntu bwati ne bwati kwagwe obutamanya si defense. Era nze kigamanya abantu ewanga abakuuma gate ewange nti togoba abantu wabafuna. Wabafuna abagikuuma. Nawo byempangisha awo ne bikuuma. Naye nakigamba togoba abantu. Okay. Ojja kugoberamu maama wange. Abantu bosooka buuza.
luli waliwo yajja ekiro muganda wange yajja kiro nengamba omukozi muyire enkali nze siraba bantu kiro agenda okunga junior muganda nemugaba nomponyeza obutamuyira nkali next time you tell me kati njagula kamera ku gate marabire nali ngama ebyo bine bijja bizunga so Frank Kashumba yagenda mu kintu kyatate nti eri family ki business kya family iye mukozi c'est family platform iye mukozi any PRO you see political party so what family bali bakola ekintu kyabwe balina interest zaabwe ze baagala okuuma nga bo family ne bajja ne bafuna mikwano gyabwe gye bayambeko kakati Gashumba wa family oba mukwano awo wokka Gashumba wa inotegeera muchuba Gashumba muchuba bamuleta kuba mupepe kati bamukoye Frank Gashumba yakalaba jeno moze emirundi emeka awo kawe tubatandikira simanyi wekitambula ekintu ekyo simanyi kakati junior nagena ne Isima mwaluwa ne mugamba olaba Isima ekintu kino tutegeere twazze kuba kiti kulire zalawo lyaliyo bwe zalawo lyali aluwa Isima yangamba fe batuzalawa ninga batuufu kaga twina buuza bobo ino okubuuza tuddawa sije batwalirako ebyana bayina ebyana bisava bizibu naye bambi wadde batwagala yanza abantu ba PRO yusu bayinako buzibu nze kyandeta mu PRO yebigenderwa byange sikwata buyinza kunoonya bakazi wabafuna ibabamba ati kati we mutu okwebakanga buli omu bamugabanyiza PRO yeyina nze bamanyi era nze mbagamba nze as long as bampa omwenge n'abakazi ebyobuyinza banabikwata ki olulala ekitabo kyamu kiriruda ekirwa kya PRO yekitudde waba maka ganko Toyota bachereko sepeki mbasanga kose kati kiriwa Gashumba yayingira ekintu ky'abasajja kakati wano we bamuyita mu disciplinary committee ng'omuwulize yenna omukozi oba omucuba toleekaana genda mbakama abo oyogere nabo otegeere ki ne kati Gashumba enjogeraye ne bagikola ati yabadde kuba security teyabadde kuba kibiina yamanye ki Gashumba bajje n'emoke yatumye ba ate Gashumba nakolera ekyobusiru ekirala ani asiga okwagala emoke batukebera DNA oyinza okwagala mwozo okusinga kitaawe Toyota oyinza okwagala jeno mwozo okusinga kitaawe Nzeyire bali batata be jene muke wabeera mu batata bitaba jeno bo bamulabanga muwoze kati Gashumba labye jene muke ku myaka emeka bali be bamukuza fe twagende wa jeno sale with my dad era ne twogera ku jene muke nenga ye wabayogera ku emuke tamwogera ko nga jeno amuyita muwoze ono kakati gwe inotegera bali batata be omuntu buli wotawa bantu ba mukwano go respect era mbate mujja wangala kati Gashumba inokola ebintu bibiri bwaba yakiriza ebifo mu PRO akirize tayina bakamabe yes you can't question your boss fe tubeera ku mirimu nese buli kibuti kikolebwa ku mirimu tokyagala ne musimanya mukamawo yes PS bwayogera junior ne wemba nena opinion I keep quiet anda sekuritale mukama wange bwampita nzija nziruka Commissioner Mugaino Beka Commissioner Land Registration bwagamba nti junior nkwetaaga kakati Gashumba amanye bakamabe bwobanga oyingidde mu kintu nga tosobola ku respectinga batandisi baakyo gawe boba mugaga Gashumba bamwetaaga by the mere fact ti bamuyise mu kakiiko akakwatisa empisa ate nga bamuyita broad daylight tebamwetaaga bamujunguludde kuba balina essimu ye gye bandi mukubiddeko yasoose okusobya mu PRO taata wange ngasiba ze tatange mwagala nyira mwerako ekizapo kwatajja kunyigira tebamuwa bifo n'abigoba ati bino byeyewala katatanga omuyite engani ate kati ayina ekifo kiriwa tayina ate kiriwa yabigoba kubanga the moment you enter into an organization you have rules kati bala mwainza okuddamu ovuma government ati cabinet yegamba nti all ministers you have the communal responsibility of defending government minister taiza yasobola
So Gashumba gogamba kyakoze kikyamu. Gashumba yabadde n'ensonga okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Yabadde n'ensonga entuufu n'okugamba bekikwatako. Yabadde n'ensonga entuufu era ge yayogedde mazima naye si ye mutuufu yabadde alina okugogera because weyogera ku security agencies nga Genomozi ye CDF naye oba omutwaliddemu. Kati ekyagashumba kifaanana ne Bobi Wine kyeyakola ku kaposti ka Alien. Gwe nga memba wa PLU ebizibu byo kwagashumba bw'abanga yakulira Buganda Kigonde lwaki grievances ezikwatagana ku security azogerera mawulire lwaki taseekinga audience na Gen kikutegeeza naye tamulaba tamufuna abyogererawa naye ate abyogerera mu lukuubo. Naye Junior sikabadi kubanga wabyogerera ayogerera ate wa Balamu ate Balamu oli naye mukama we CDF. Balamu ne radio ye byawukana banjawulomu eri business. Balamu radio ya Balamu ne Balamu bikola ki kyogamba Ken Kalisa kubanga nyene wa NBS abo opposition tebajjeko bakube Museveni tebabeera ku front line. Honorable Semenyo tabeerako. Okay. Business is business. All right. Kyagamba nti sakoze kwa oli musiramu fa wakati kitetujja wana. That's so. Wa mwino okwo. Oyita basiramu banno. So business is business. So ye Balamu okuwa Gashumba platform no problem. Yes. Gashumba ensobi yokkaji yakoze kuteka ku kifaananyi kya mukamawe because mukamawe is a saga discussion yonna eri ku ttaka. Njogera bitono. Nanga wengamba nti mbwe byapa bingi ku mataka bivaawo si mu ministry nange mba nekubamu ebituli abokuba mukamawo mba nkuba so kati Gashumba ina kola ki area ya security yetonde ebigambo ate Gashumba era yakoze ensobi endala ebigambo ebimu yakozesa byabadde tebisana kati ekyokubba ennyama n'enkoko ng'agamba minisita kyo kyabadde kijjirawo kasate yamwogedde linnya kasate yamme kakati era Gashumba yetadde mbuzibu obutogera oyo minisita linnya kwa kati ba minisita bonna mu PLU tumanyi babbe ennyama ku mukolo no mukyere e Masaka bannange bw'okolanga ensobi n'otagitegeera ogenda kukola endala nnyingi. Gashumba alina okukakkanya obusungu n'akula. Gashumba yeetaaga kula bukuzi ebintu ebimu tebyetaagisa muliro. Nze nina obutakkanya ne PLU bingi nnyo osigera naye mbyekuumira obutakkanya buva era bwe nsanga Uncle Toyota mbimugamba nti Uncle Toyota wano tetwakola bulungi twadde tusaba mukole bwetu twadde tusaba mukole nesobola tegenda ku media oba mwamu mu bwa minister ani Gashu ate akati Gasumba banga ba minister mwatwalako bameka si babiri mwalondayo babiri mu PLU ye namba Gashumba ye bwe baawa bali obwa minisita n'ateekayo tweet naga nti wasigaddeyo ebifo ebyo byasibiddeko olukoba kya gavana na kya IGP nakyo baakigabye kati oyagala akole kimu baakigabye si bwe busungu buno Gashumba alina obusungu tosobola kwagala nze singa Gashumba yabadde ayomba n'abantu balala naye muna ekibiina bali bataata be nze Junior nga oba oyagala okulaba nti Junior mukakamu sivuma abantu nga mukulu wange amwampisa mubuuza afukamidde is my brother mbadde mu muzala wa kakati Frank Gashumba alina okutegeera agenda akola ekikye eri tebamwetaagayo nnyo kuba n'omulimu gw'abakolera sigula talina mulimu guliwa mobilizing Buganda region ogiyita mmere kuba ekikopo mu Buganda wonna Gashumba ayinza okwesimba mu Buganda n'afuna obulwadde obuna kani Frank amobilizing kiba atalina Gashumba talina ba mobilizing ate koketalina majje biika ebyenda byayo tesobola Gashumba alina okitegeera ye mukubi wa mupepe nga naffe bwe tuli nze yankyawa kumugamba mazima ne mugaa Gashumba olaba abasajja bano abanyankole tetumanyi gye badda buli omu balina we bakola ki we bamukomya nze actually
we twagende wa genocide ne daddy wange kwe kumanya ko katino nnyo government jedda basajja bali kubirala kadi ye Frank Gasumba bwaba tasobola ku respecting a disciplinary committee eyamuwa obukulu we bamuwa obukulu teyasale endongo wano MK Buganda Region isimanya yakulira nazina amazina ngere babukuwadde bakuyise ne mu disciplinary kakali bwogana ogenda mu disciplinary n'obukulu buzi nze Gasumba dadde manyi agenda kuandika resignation obukulu tabwagala ate n'ogendayo bwogamba nti gwe tojoge kwayagaye yetajoge kati n'ekitiibwa kizze bakiwa ajogebwa bw'otegeera nti gwe state house togisobola tatange teyavaayo yagidduka yagaa nti tabisobola ayagala mmujoga ebyo ebyokumujoga mbu bamukubira essimu simanyako bagiyita batyako switchboard Mr. Birundi where are you yabigoba naye akambeera ewange nkuba amataffaali when you don't want rules don't join an organization Piero yeina mateeka gaajo so FDC yavaayo Munupu yavaayo nayingirako awenaalemu katono kati ali mu Piero yu ate era naye afunyeyo ebizibu ne bakamaabe kati Frank ayagala nawudde bigirwa gudde oba tugende wa bigirwa so za magezi gempa Uncle Gashumba ebiseera ebimu tufomeeterezenga nnyo nga tetunnayogera Segeera bwe kiri obusungu yentandikwa y'obusiru ku nsi ko omuntu buli wakunyiza aba akuggyeko amaanyi oba tokyalowooza fefe na Gashumba tuyina ebituluma naye tumanyiwa we tubyadressingira okwogera ku security ndi naawe bye wayogedde bituufu osegeera but you are not the right person to talk about that because your boss JNMK is in that sphere alimu eyo constituency wali omugenge tebafunyizaawo ngalo Gashumba muteeka ku musalaba bandisoose ne ba analyzinga issue gyaleese then biri ne bamulaba kati kyekadde kimuteekesayo kifaananyi kya mukamaawe mpozaawe wali gundi ebirala byonna yandibikoze n'atateekawo kifaananyi akolera bantu oba akolera bantu mu Piero yu ye akolera bantu anti abantu ba Piero yu bakolera siza ideology zaabwe akolera Abannayuganda nabo balimu ebika oyinza okuleeta supermarket n'ogiteeka ewakiseka nga si gye beetaaga ng'adde baagala amaduuka ga spare toyinza kukwata n'oteeka faamu y'ennyama mu Northern Uganda Dungu baagala mazzi so kimuleka wa Uncle Frank akakkane kitegeera bakkiriza bamufiirwe labanga bafiiriddwa big fish kwane akakkane Gashumba agenda meeting bakamaabe Piero yeetaaga Gashumba Piero yu Piero yekola ki mwetaaga Gashumba boy ayina kyabagattako saagala mulimbelimbe eggwanga se mumwetaaga aveemu nkalaba oba enaagwa gyeriyo gyeri aveemu nko Gashumba mu Piero yalizayininge alaba oba enaagwa omanye waliwo kyayita exaggerated importance mbuuze we sitabaawo ekintu kikitambula kati Bagashumba gye baalwala when you feel nti onyigiriziddwa excuse yourself nze siyinza kukkiriza kifo mu Piero yu era Jeno Muhoozi mwagala nga muntu era muwagira nga muntu otegeera naye nze Jeno tannondanga mbu yusirida ati mba nyingidde organization ate nayivuza emba nkyazikola baba bazikujja nze mba nevumira ababbi bange kitegeera kakati Uncle Gasumba asambe ennyoto bw'aba akyayagala okukolera abantu kaadi ya Piero yagiteeke wansi adde mu nnyoto tosobola kuba layinizimaani ate nga gwe golokipa mu kisa